أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الأتقياء سيد المرسلين، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، abuluganda bakkiriza balungi nga bulijjo, tutuse n'omusomo gwaffe ogwa tafsirul Qur'an al-Karim, nga si walala tuli mu sura eyitibwa Surat Faatwir, itumanyi obulungi ennyo nti ya ayati 45 era ekwata ekifo kya 35 mu nsenka z'essuula mu Qur'an, era nga esangibwa mu juzu eya eya 22. Olwaliro tugenda kutunulira okuva ku aya eya 29 paka ku ya 32. Tegeeza tugenda kutunulira ayati 4. Naye ng'omulamwa omukulu olwaliro gwe tugenda okulabako, tugenda kutunula kituyita hadafun, ebiruubirirwa oba ebigendererwa mu nsi muno. Obulamu buno butambuliramu, buli muntu ateekeddwa okuba n'ebiruubirirwa. Mbanga Allah lyabamugeredde okuwangaaliramu kuno ku nsi, ateeka okuba n'ebiruubirirwa, ateeka okuba n'ebigendererwa. Ziyita ahdafun, aims, ahdafun, aims, ebiruubirirwa, ebigendererwa. Kigambo kikulu nnyo. Ebeerenga biruubirirwa diniya nga bikwatagana na nzikiriza, au duniyawiya obanga ebiruubirirwa bya nsi. Abakkiriza bateeka okuba n'ebiruubirirwa bya mirundi ebiri. Ate okuba n'ekiruubirirwa mu nsi muno, oteeka okuba ng'olina by'oluubirira ti Allah abampadde nansobozesa ngala nfuna omukyala, mpase nzaala omwana, nzimbe nsomesa omwana ono, njagala atuuke ku level bweti, njagala abeere omwana bwati. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ate amadiniya tyanze ekiruubirirwa kyange kufuna kuwangula jana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati wabeera n'ekiruubirirwa ng'ekyo, otandika okulenga strategies, okuteekawo emiramwa oba okutema amakubo oba okusala entotto okulaba nti otuuka ku biruubirirwa ebyo. Nkoze ntya okutuuka ku kino na kino na kino na kino? Olina okuteekawo asbabun. Oteeka okubaawo asbabun, amakubo, ensonga ezinakutuusa ku hadafu, ku kiruubirirwa kyo, ezinakutuusa ku aim yo. Ntya mu butuufu nagenderera kino, alhamdulillah nkifunye. Kale oluusi seera nti buli kye tuluubirirwa tukifuna, oba buli kye tugenderera tukituukako. Naye nga omuntu oteeka okuba nga mu bulamu bwe olinamu ensonga efaanaganako bwetyo. Naam. Pozi mbategeeza eri mu butongole nga bennafiirwa mukadde wange, mukadde omukyala, mukadde yankuza. Allah yamujjulula olunaku olw'omukaaga. Saba Allah amusonyiwe ebyamusabako ng'omutonde, era amusaasire
buli kimu tukikwasa Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah ansobosa n'entambula olugendo nenzija ku butaka n'okubadde nti nasanga kuzika kuwedde na alhamdulillah ab'enganda nabasanga. Era mbadde mu kubabuuzaako kubalambulako walillahi alhamdu wal minna. Nkyaliyo ku butaka kyalinawo wiiki nga 2 then oluvannyuma Allah bana bansoboseza nja kubeera nga nzirayo insha Allahu ta'ala. Naam, saba Allah asonyiwe abantu bonna Allah batujjululako, abantu baffe, mikwano gyaffe, baganda baffe, b'enganda zaffe. Saba Allah abasonyiwe era abasaasire, ate era naffe Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe era baba tusiza atujjulule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Naam, ka tubeerenga tujja tutandike butereevu n'omusomo gwaffe. Naam, abuluganda natandika butereevu n'omusomo gwaffe. Tujja kutandika ne aya eya 2:9. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أي ستوغامبا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Nama Allah subhanahu wa ta'ala atugambye aya eno eya 2:9 yagamba nti innal ladhina yatluna kitaba Allah, mazima abo alladhina yaqra'una alqur'ana wa ya'maluna bihi, mazima abo basoma ekitabo kya Allah. Allah kyali ategeeza mu qira'atul Qur'an au qira'atul kitab yategezaamu tafakkuran wa tadabburan wa ta'ammulan wa tafa'ulan wa tafakkuran. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yategezaamu kukisoma qira'atan, ate nga tokoma kukisoma wa ta'alluman, n'okukiyigiriza ayatokoma kukiyigiriza, n'okwebuulirira nakyo yani okwebulira n'amateeka gakirimu, ate n'okufumiitiriza ku ebyo by'osoma, n'otakoma kubeera nti obifumiitiriza kufumiitiriza wabula n'ossa ne mu nkola. Naam, wadawamu ala salati fi awqatiha, kubanga agambye nti wa aqamu ssala, mazima abo basoma ekitabo kya Allah era wa aqamu ssala, ne bayimirizaawo esswala mu budde bwazo oba mu bukkati bw'esswala, ate mu butuufu bw'okuzisaala nga bamanyi bulungi nnyo sunani ssala, wajibati ssala wa arkanu ssala, nga bamanyi bulungi empagi z'esswala, ebyalaalikibwa mu sswala n'ebiri sunna mu ssala, kubanga omuntu yenna asaala esswala ateekeddwa okubeera nga amanyi ebyetteeka byayo, amanyi ebyalaalikibwa byayo, amanyi ebitali byabatteeka byayo mu esswala eyo, ng'amanyi n'empagi zaayo, ng'amanyi ebitta esswala n'ebituusisa esswala, ng'amanyi obudde obusaalibwamu esswala, ng'amanyi obukwakkulizo bw'esswala, n'abeera nga takoma kusaala busaazi esswala 5 zokka mu budde bwazo, n'abeera ng'agoberezaako ne esswala endala ezisigadde eziwerekera esswala 5 ze tuyita qabliya ne baadiya, n'abeera ng'ate era asaala n'esswala endala, esswala eziri naafira katugambe
nti asala salatu duha, asala salatu layl, asali buli sola jamanyi nti ya sunna bwebanga eri mu kiseera kyayo ngere etusiza okubeera nti esalibwa nga tagigayalira agikola ki agisala, kubanga bwatu mbaka sallallahu alaihi wasallam byakikolanga mu bulamu bwe bwatu ne basahaba be ridwanullahi alaihim ajma'in. Nagati wa anfaqu mimma razaqnahum, wa anfaqu mimma razaqnahum, ate nabeeranga akwata kwekyo Allah kyabamugabiridde min anwa'i nafaqat alwajiba, ngaawa ekyo ekyobwetteeka kutya ngaawa zaka buli mwaka lwe lubanga guweddeko ng'atoola kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamugabiridde nakyo n'awaayo obusiraamu bubire nga bugenda mu maaso. Naam. Wal mustahabba, ate era nga awaayo nabino ebya bulijjo, katugambe ku masjidi wasaalira amasanyalaze gagenze n'awaayo, bannange ebbiri y'amazzi yazze n'awaayo, banne waliwo omutambuza yetaga okuyambako n'awaayo, bannange waliwo omulwadde n'awaayo, mu mbeera ezifaanaganako bwesito. Nagamba nti sirran wa jahran, ng'okuwaayo kwe akutambuliza mu kyama ate nga kyekisinga okubeera ekirungi ennyo. Wa jahran, angawaayo ne muki ne mu lwatu, nti saddaaka gy'owaayo mu kyama wattu ate eri mo favorable esukkulumizibwa kweyo gy'owaddeyo muki gy'oba owaddeyo mu lwatu, naye nga zonna zituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekikulu mu byonna kwe kubeera ng'olongoosa enniyayo mu kuwaayo okwo, mu swalayo ne mu kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'okulembeza enniya, kubanga innamal a'malu binniyat, abange buli mulimu gugenda na kumalirira, naye okumalirira okwo wa innama likulli imri'in ma nawa, era ekyo ky'oba omaliridde nakyo y'empeera gy'okola ki gy'ofuna. Tokyerabiranga buli lw'okola omulimu gwonna ekigambo nniya kibeera kikulu. N'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala yarujuna tijaratan lan tabur, era ng'ekiruubirirwa ky'onaasoma Qur'an mu mitendera nga gyenjogedde, n'ayimirizaawo n'essala nga bwe nyinyonnyodde, ate n'abeera ng'akwata ne mukawaliggo oba akwatako mu waleti ye nga bwe nyinyonnyodde. yarujuna tijaratan lan tabur, nga hadafu ye nga gwe mulamwa ogw'olwaliro mu musomo gwaffe guno, omulamwa eri omusomo gwaffe guno ogw'olwaliro tuli ku kigambo hadafun, ebiruubirirwa, hadafun ebiruubirirwa, hadafun ekiruubirirwa, aim or aims, nti otekubanga oyina ky'oluubirira. Omuntu kubanga akwata obudde mu budde bw'abeera nabwo mu lunaku, n'abeera nga aprograminga nti olwaliro nnyina okusoma ku Qur'an, n'abeera nga mu nteekateeka ze ez'olunaku nga nnyina okusaddaakako muzikiti w'ensaalira mpaayo 1,000, yo ada mbeera zange eza bulijjo nti bwengenda okusaala bakubye omulanga tebakubye omulanga nkola ki? Okuwaayo tekukoma kubeera nti ku masjidi osaalira wokka, wabula newa mulirwanaawo nti ewange nnyina neiba, n'otagula kiro emu n'ogula kiro z'ennyama 2 nga temu egenda neiba wange, n'ogamba nti olwaleero ngenda gula omugaati n'engula emigaati 2, ogumu kugenda mama wange gumu kugenda wange. Nteeka bulungi, n'ogula pint z'amata 3, emu egenda waka wange, emu egenda wa imaamu wange ku muzikiti ansaaza, emu egenda wa neiba wange oba wa muganda wange. Nteeka bulungi, embeera ezifaanaganako bwe zityo mu pulogulaamu zo nga oyingizaamu n'abalala. Naam, mu swala nti olwaliro nnyina okusala ku salatu layl, ate bwe naba sinnava waka nga ngenda ku mulimu nnyina okusooka n'ensala salatu duha. Enkyalwa Mande nnyina okusiibako olunaku olwa sunna, olwaliro lwakuna oba enkyalwa lwakuna ngenda kukola ki? Ngenda kusiiba. Kugamba nga mu pulogulaamu ze eza wiiki oyina ebiruubirirwa, oyina ebigendererwa. Kya wiiki nze buli wiiki nkola bwenti ne bwenti, ne ku dunia tyabwe olwaliro Allah bana bansobozesezza nenfuna emitwalo 5, ngenda kukwatako emitwalo 2 njiteeke mu kabokisi kange oba njiteeke ku akawunti yange nkozeseeko 3. Ebiri egyo bwe nnaaba omwaka guweddeho nga ngenda nzikuŋŋanya, nyina akapoloti kenjagala okusonjola, nyina akagaali kenjagala okugula. Oyina ebiruubirirwa okola, naye ng'okola n'ebiruubirirwa, wabula nga tokola bukozi. Nogati kati nyina kino, kati nyinawo swala za kusala nsaala, kusaddaka nsaddaka,
otokubanga oyina ebiruubirirwa lwaki okola ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba nti yarjuuna tijaratan lan tabur, ekiruubirirwa kye ero nno Allah yagiyita na business. Allah yagiyita naki? Na business. Jukira nti business esinga, ekyobuzuubuzi ekisinga mu byobusuubuzi byonna si kusuubula magi, si kusuubula mmotoka Japan. Ekyobusuubuzi ekisinga si kusuubula ngoye China. Ekyobusuubuzi ekisinga asi kulunda. Ekyobusuubuzi ekisinga si bulimi nti njagenda nnime male kungule emmere yange leete mu katale bagigule. Nedda. Ekyobusuubuzi ekisinga si kuzimba estates. Ekyobusuubuzi ekisinga aljanna. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba inna sil'ata Allahi ghaliya, ekyamaguzi kya Allah subhanahu wa ta'ala kya bbeeyi. Inna sil'ata Allahi madha ghaliya, ekyamaguzi kya Allah kya bbeeyi. Allah alina ekyamaguzi kyetulina omusobolako. Naga nti ala inna sil'ata Allahi aljanna, ekyamaguzi kya Allah ekyesinga okubeera ekyebbeeyi yejjanaye. Kakati nkuwa amagezi gati yarjuuna tijaratan lan tabur. Abantu bakola ebyo byonna ng'ebiruubirirwa byabwe banoonyaamu kusuubula jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ridaahu, n'okusiimako. Kubanga Allah talina gwagenda kuwa jjana nga tamusiimye. Talina gwagenda kukwata mu ngalo nga tamusiimye. Allah ajja kumala kutusiima. Naye okusiimibwa kwaffe kubeera nti nno tulina bye tuluubirira nga tetukola bukozi, wabula nga tuluubirira. Tuluubirira ki? Okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli muntu yenna akola oteeka okuba nga onoonya okuluubirira okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwokola noonya Allah kusiima. Kola kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, tokola kusanyusa mulala. Then Allah bw'anaaba kusiimye ajja kubeera nga akuwa. Allah gambye nti tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur yeriwa? Ye business etaliimu kusala. Lan taksida, business etaliimu kusala. Walan tahlik, business etaliimu kufaafaganirwa, etaliimu kuzikirira. Erina bakasitoma, togenda kusalwa. Erina abaguzi, business erina abasasuzi. Ebitaliimu kwewola, taliimu kulyaza amaanya, y'amaguzi ebitavunda, etaliimu kweraliikirira. Tijaratan lan tabur, business etasala yeriwa? Rida Allahi, kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tijaratan lan tabur. Katukomewo. Naam, ekitundu kino ekyokusatu abooluganda nga tumaliriza, twagala tulwewo nga tumaliriza tuli ku aya eno eya 3. Allah subhanahu wa ta'ala agambye liwaffiyahum ujurahum, bonna abanaatambulira mu layini eyo, abanaaba n'ebiruubirirwa ku nsi kuno nga tebakola bukozi, wabula basoma Qur'an olw'ekiruubirirwa, bayimirizaawo esswala olw'ebigendererwa, basaddaaka, basiiba, bagaba ng'olw'ebiruubirirwa nga balina ekiruubirirwa nti kwe kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga ne hadafu yaabwe esinga okubeera enkulu kubeera nti basuubula, bakola bizinensi etasala. Allah agamba nti liwaffiyahum ujurahum, Allah waakubeera nga yuwaffiyahum ujurahum, ajja kubeera nga abawa empeera yaabwe. Allah kubeera nga abasasula empeera kamiran ghayra manqus, ajja kubanga abawa empeera nga nzijuvu, nga si nkendeevu. Ajja kubanga empeera n'abamatiza
ويزيدهم من فضله ويزيدهم ماذا من فضل يعني يضاعف لهم الحسنات من فضله أجاكوبا كبسزام أجاكو زسام أجاكوبا كبسزام أجابا وإكسترا bonuses إنه غفور شكور من الدلا مكسوكرا دلا أجاكوبا سونيوا مكساسولا كو الله أجاكوسوكا بنازيكو ebyo ebisobyo oba ensobi oba amazambi ago ge baakulembeza okukola mu butanwa ne mu bugenderevu. Naam. Ate shakurun Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abasiima n'okubasiima, abeerenga abeebaza, abawa empeera esingira ddala okubeera ennene ng'ajja kubawa ejjanaaye Rabbul Izzati wal Jalal. Naam. Kale abooluganda nga njogera ku kigambo ekyekiruubirirwa, adamu wujudi laka hadafun fil haya, omuntu okubeera nga toyina kiruubirirwa mu bulamu buno obw'ensi, nga guwangalawo buwangaazi okola bukozi naye nga toyina kugamba kyoruubirira kutuukako, sababun kabirun jiddan, eyo nsonga nene nnyo lidiyaqi alwaqt, eviirako omuntu okubeera nga oba oli awo abeera mugayaavu, lwayagadde lwakola, ate bwakola tateekamu maanyi, olaba nga ali hopeless. Lwaki? Kubanga tayina kiruubirirwa. Era nkukakasa ma in tastaqirra al-iman fi qalbi al-mu'min, obukkiriza tebusobola kubukala mu kifuba kya musiramu, hatta tu'abbira an dhatiha biharaka, okujjako nga otaddewo embeera oba ekifaananyi oba okulaga nti ddala oyina ekigendererwa. Abaluganda, okujjako ng'oyina ekigendererwa, naye bw'oba toyina bigendererwa mu bulamu buno obw'ensi, watta obulamu bw'ensi bugenda kukusala. Oteeka okubeera nti nno labudda min waqtin tata'arraf fihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, oteeka okubeera nti nno oli strategic mu bulamu, ngeri gy'otambuzamu mu bulamu bwo naddala ng'olina akaseera k'okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala, ako kugamba tekateesebwako, bekatuuka toyingizawo kirala. Ta'amal amalan saliha, oyina ebiseera by'okubeera nti okoleramu emirimu egikusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatlubu fihi al-ilma, oteeka okuba nga olina akadde k'okunoonyezaamu okumanya. Tajlisu fihi ma'a ahlika wa zawjik, oteeka okuba nga olina pulogulaamu y'okuba nti nno kano akaseera kaba kakubeera n'abantu b'omu maka gange, kano akaseera ka mukyala wange, kano akaseera ka mwami wange. Naam. Idan ekyetaagisa ki? Tanzimu alwaqt, oteeka okuteekateeka ebiseera byo, oteeka okubeera oteekateeka ebiseera byo nga buli kaseera kayina ekikolebwamu. Lwaki? Toyagala kwonoona budde. Lwaki toyagala kwonoona budde? Kubanga olina ahdafun, olina ebiruubirirwa, olina byagala okutuukako. Kati lw'obeera nga olina byagala okutuukako, oteekateeka obudde bwo, noba nga toba na budde bwa kwonoona. Era nkubuulira asbaabu dhiya alwaqt, ebiviirako abantu okwonoona obudde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti ni'matani maghbun, ebyengera bibiri bigayalirirwa abantu. Fihima kathiru minan nas, abantu bangi babikola ki? Babigayalirira. Yagamba nti as-siha wal faragha, obulamu n'eddembe. Allah bakuwa obulamu, ayagala obulamu obwo obukozese nga tonnalwala, tonnakaddiwa. Al-faragha, Allah bakuwa eddembe, eddembe eryo tolikozesa mu kumujooga, wabula eddembe eryo likozese mu kumusanyusa n'okumusiimisa. Kati lwotakozesa bintu ebibiri oba weegayaliridde. Kakati ensonga zenjagala nkwensonga ziringa 3-4 ezivirako omuntu okwonoona obudde, nga bw'onaaba ozuukuse wattu
nodde engulu tojja kubeera mwawo bagenda kufaafaganirwa. Ensonga esooka al-kasar al-madha al-kasar, obugayaavu. Tulwanyise obugayaavu. Lwaki? Kubanga abatuyeekera wattu bo si bagayaavu n'akatono. Naddala ash-shaytaan al-la'iin n'abakaafiri n'abannaafuusi tebeebase. Ensonga ey'okubiri, adamu wujudi hadafun kabir, omuntu okuba nga talina kiruubirirwa ekyesimba ekikulu ennyo. Ekiruubirirwa kyaffe ekikulu ennyo mu bulamu buno obwensi kunoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekyalibadde kiruubirirwa ekikulu ennyo kye tuteekeddwa okukulembeza. Oluvannyuma ne tuzzaako ebiruubirirwa era kiba bakita ahdafun, aims, ebigendererwa. Naye waliwo kye tuyita ahammu, ekisingira ddala, thumma almuhimu. Naam. Ensonga eyokusatu, adamu wujudi khitta lihadha alhadaf, omuntu okubanga tatemye makubo ga kutuuka ku biruubirirwa. Omuntu okubanga totemye makubo ga kutuusa ku biruubirirwa. Toleyinze strategies zigenda kutuusa ku kiruubirirwa kiri, ekino kikuviirako okufaafaaganirwa. Ensonga eyokuna, su'u tanzim, okubeera nga yadde kale oyinawo enteekateeka naye ng'enteekateeka yeeyo teri murattabu, si nsengeke. Toyinza kubanga otandikira ku 3 n'ogenda ku 5 n'ojja ku 1 kati n'ogenda ku 6 ate n'odda ku 3 simanyi n'odda ku 2. Otekuba n'ensengeke entuufu n'andikira 1 2 3 4 5. Ngabira era omuntu bw'aba afuna udhu. Omuntu bw'afuna udhu n'atandikira ku mikono, ate n'anaaba mu ngalo, ate n'anaaba ebigere, ate n'agenda ku feesi, n'ava ku feesi ate n'agenda ku muki, n'agenda ku matu. Oyo omuntu aba afunye wuzu kituufu, kubanga ebiyungo byonna ebifuna wuzu aba bikoze eki? Abinaaziza. Naye alina su'u tanzim, enteekateeka si nnungi. Era alina ne hadafu, ekiruubirirwa kyagenda kusaala, naye ate enteekateeka gye yataddewo si nki? Allah tagenda kukkiriza swala ye kubanga yafunye biwuzu. Kati omuntu otoko kubanga olina enteekateeka entuufu. Nteeka bulungi? Olina enteekateeka ki? Olina enteekateeka entuufu. Kale ebyo bijja kutumala abooluganda. N'olwekyo nze nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe baganda bange okubeera nga tubeera n'ebiruubirirwa oba tubeera n'ebigendererwa. Lwaki? Kubanga laka inda Allahi sanawatun ma'duda, mu maaso ga Allah olinayo emyaka mitono nnyo. Allah gye yakuteekerateekera okuwangala kuno ku nsi. Wa shahrun ma'duda, olina bwe giba myezi, oli myezi bwezi, oyinza okuba gy'osigazza osinkane Allah. Wa ayyamun ma'duda, oyinza okuba ng'osigazza bunaku osinkane Allah. Wa sa'atin ma'duda, oyinza okuba osigazzaayo ssaawa busaawa osinkane Allah. Wa daqa'iqu ma'duda, oyinza okuba ng'osigazzaayo dakiika budakiika. Wa thanawatun aduda, oyinza okuba ng'osigazzaayo butikitiki nga bw'osigazza. Owooluganda, innal hayata daqa'iqun wa thawan, obulamu buno Allah yabuteekerateekera nti kaseera buseera ogenda kola ki? Ogenda kubanga omusinkana. Innal hayata daqa'iqun wa thawan, ekyo kinyweze mu mutwe nti obulamu buno bwa kiseera buseera. Kati nga bwe kibuli nti bwa kiseera buseera, munnange tobugayaalirira muganda wange. Alwaqtu yamudi wama madha fata, bannange obudde buyitako, buli dakiika eyitawo bweti. Wama madha fata, ate bw'eba eyise muganda wange tedda mabega. Buli ekiyise tekidda mabega. Sirabangayo omuntu akula ate oluvannyuma ate n'addayo obuto. La abadan. Okula ogenda mu maaso kumera nvi. Nteeka bulungi? Ate buli okulaba oti omera nvi kuyingira ki? Ntaana. N'olwekyo baganda bange tweteekereteekere gye tulaga.
Tekere yekola ki yetulaga gwasuubira nti ojja kukola byokola ng'okuze maaso eyo. Kam min shababin mata qabla ma yatawaqqa. Bameka Allah bajjuludde mbavubuka abadde n'ebigendererwa, abadde n'ebiruubirirwa, abadde ne vision, abadde naki ninga wallahi olwaliro taka. Maliriza kugamba kullama qada yawmun qada bid'un minka. Akakagambo kakwate nnyo muganda wange. Kullama qada yawmun qada bid'un minka. Nkaddamu kullama qada yawmun, buli lunaku oluyitawo ku bulamu bwo, qada bid'un minka, luba lugenze n'ekitundu ku ggwe. Jjukira nti oli bitundutundu ggwe omuntu. Oli biki? Olina omutwe, olina ekifuba, olina embiriizi, olina olubuto, olina amagulu, olina ebisambi, olina ebigendo. Nkugamba nti buli lunaku olukuyitako bwe ruti lugenda n'ekitundu ku ggwe. Okendeera, tolowooza nti weeyongera maanyi, tolowooza nti weeyongera buwangazi, tolowooza nti weeyongera ki. Qada bid'un mink, lugenda n'ekitundu ku ggwe. Iran nga maliriza Allah subhanahu wa ta'ala aya eno ya 31 egati walladhi awhayna ilayka minal kitabi huwal haqq. Nagamba nti ate n'obwo obubaka bwe nabatumira obusangibwa mu kitabo al-Qur'an. Allah agiyita al-kitab, ismu min asma al-Qur'an, linnya mu mannya g'ekitabo ekyo kiyitibwa Qur'an. Al-kitab kiyitibwa al-kitab. Allah agamba nti huwal haqq, ge mazima. Qur'ani ejjuddemu maki? Mazima. Gwe Muhammad nakussaako amazima, n'eri abo abasala okugoberera nabassaako amazima. Nti yenna anoonya okusinza okutuufu kusange mu Qur'an, anoonya entambuza y'obulamu entuufu gisange mu Qur'an, anoonya ennamula entuufu mulamu buno obw'ensi n'obwakhira gisange mu Qur'an. Naga nti musaddiqan lima bayna yadayhi, ekitabo kino ate kikakasa n'ebyo ebitabo ebyasooka mina tawrati wal injili wa zabur, ebyasooka okuweebwa bannabbi abaakulembera, nti kikakasa obwo obubaka obwasooka mu bitabo ebyakola ki, ebyakulembera, nti nago gaali mazima. Qur'ani ekkaatiriza amateeka gali agaayita ku bannabbi abaakola ki, abaasooka. Naga ati inna allaha biibadihi la khabirun basiru, mazima Allah kuffe kalondoozi. Allah kalondoozi kuffe, atumanyi endya n'ensula, amanyi bye tukola mu bikyamu n'ebituufu, ate basirun, era Allah subhanahu wa ta'ala alaba ebyo bye tukola mu kyama ne mu lwatu, era amanyi bulungi nnyo lwaki ddala tubikola. Amanyi n'ebiruubirirwa byaffe. Naam, amanyi naki? Amanyi ebiruubirirwa byaffe. Aya ya 32 tetujja kubeera nga tugisoma olw'akaseera akafunda. Tujja kubeera nga oboolyawo tukome ku aya ya 31, ate era omulundi ogunaddako Allah n'atusobosezza we tujja okutandikira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mbagala nnyo tusabirigane, twagalane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasadallahu